بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتوى الله tukusaba obulambo kyatuwadde obutwongere nga tebuliimu kugezesebwa nga tebuliimu kukakalukana kususse muffe ne mu baana baffe ne mu mirimu gyaffe ne mu bakyala baffe ne baganda baffe ne mikwano gyaffe na buli omu atulinako ensonga wakitiibwa Allah gwasinga okumanya ensonga zaffe zitumalire. Abatulaba abalungi olwaleero nina ensonga gye njagala tutunulemu ala wahiya qasasul Qur'an al-Karim, ebyafaayo Allah subhanahu wa ta'ala byatuteeramu mu Qur'ani. Lwaki abituteeramu? Lwaki tugenza nitwesanga nga abaddu bayina eddagala naye nga tebamanyi likozesa? Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba mu Qur'an, wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatan lil mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti yassa oba yateeka mu Qur'an eddagala n'okuwonya n'okusaasira eri abakkiriza. Mu Qur'an eno bw'ogenda ogitunuulira content oba ebyawandiikibwa by'omu Qur'an oba aya za Qur'an, kimu kya kusatu Allah subhanahu wa ta'ala ja'aluha tashri'ati. Allah yakifuula nga kyakubeera nga kulagira mateeka, mukole kino muve ku kino, musaale musiibe, temubba temwenda, temuvuma temugiraki. Content eyo nebeera nga Qur'an yonna etwalako kimu kya kusatu kyayo. Ekyewuunyisa ekyokubiri nti Allah subhanahu wa ta'ala n'afuula Qur'an nga content yaayo 3/4 oba bisatu byakuna qasasun lil anbiya wal umamu sabika. Allah subhanahu wa ta'ala n'afuula 3/4 za Qur'ani nga byafaayo by'abaatukulembera minan nabiyina, mu baatukulembera mu bannabbi, wasiddiqiina, mu baali aboogezi b'amazima, washuhada, abaafiira mu busiraamu, waswalihin, n'abaali abalongoofu. Naye ebyo byonna Allah subhanahu wa ta'ala abituteera mu Qur'ani ey'ekitiibwa. Lwaki? Nti omuddu bw'abeera nga abitegedde bibaako embeera gye bimuyisaamu, bibaako embeera gye bizza emmeeme ye. Shifa ya Allah gy'ayogera eyinza okuyita nga eyita mu mitima mu bigambo. Oli n'awulira ekigambo kya Allah nga Qur'ani esoma n'atebenkera omutima. Sifa ya Allah gye yayogera eyinza okuba nga olina ekizibu ekyatuuka ku bannabbi abaatukulembera, n'okimanya n'ogaa nti abakkiriza baagezesebwa, Allah subhanahu wa ta'ala n'abakunyumizaako n'okkakkana. Sifa ya Allah gye yayogera oyinza okwesanga nga waliwo abaali baweddemu essuubi. Allah subhanahu wa ta'ala buli bw'osoma ekyafaayo ekyo mu Qur'an n'ogaa nti fulani naye yabeerako mu mbeera bwetyo, Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera yataassa bika, n'akubeera nga akuddaabiriza. Ati ab'ekitiibwa abalungi, Qur'ani eno naddala mu mbeera z'amaka, baganda bange bentera okuwangaala nabo balera nnyo okuntuuma ekigambo kiga nti nze ndi muluŋŋamya w'amaka. Mu mbeera z'amaka tusanga obuzito obungi, obuzito obw'enjawulo. Ekisooka buyinza okubeera mu kubeera nga tufunye abakyala ne twesanga embeera zaffe tetukwataganye nabo. Ekyokubiri tuyinza okwesanga ne tufuna abaana ne twesanga tetukwataganye nabo. Ekyokusatu tuyinza okwesanga nga n'abaana tetufuniddeeko ddala ne twesanga nga tubonyeebonye, ne tusanga nga rizika ewaka eggwereddewo ddala ne twesanga nakyo ekyo nga tubonyeebonye. Tuyinza okwesanga nga mu mbeera zaffe awaka kulwanagana wakati w'abaami n'abakyala olw'ebigambo ebitonotono bye tuyisiŋŋanya. Naye Qur'ani eno abaddu ba Allah, njagala nnyo omusomo gwaffe guno gwe tutandise gujja kubeera nga gututambuza okututuusa mu buli ishu y'amaka gye twesanga nga twesangamu. Nga ishu ezo zonna ze njogedde ojja kwesanga ng'amaka galimu okubeera nga buli mulimo gwonna gwe mukola gufa. Amaka galimu okubeera ng'omulimu gwe mukola guluddewo okuvaamu ebibala. Naye buli bw'otunula mu Qur'an
noddayo ku aya ya Allah subhanahu wa ta'ala yagamba sallallahu alayhi wa sallam wa kullan naqussu min anba'i rusul owange gwe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam buli bwe tukunyumiza embeera ezakwata ku babaka banna abakukulembera ma nusabbitu bihi fuadak tubeera tunyweza omutima gwo. Era Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wajaahu bilhaqqi embeera ezo nekisu ezo n'ebyafaayo ebyo bijja gy'oli nga by'amazima. Ekyokubiri n'agamba nti wahuda bya bulungamya. Ekyokusatu n'agamba nti wa maw'idhatan liqaumin yuqinun kyakubeera nga kyakwebulirira kyakweyigiriza eri abantu abatukulembera. Abantu abo abalungi nsaba olwaleero tukwate ku nsonga ziringa 2-3 Oweekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bizaati zamutuukako. Era wahiya ensonga esooka ensonga y'okwesiriikirira ewaka. Omuddu ajja olw'okuba mwamutumye omuceere mu tawuni gy'alaze, mwamutumye sabbuuni n'atambula olunaku lwonna Allah subhanahu wa ta'ala n'atasobola kukibeera ng'akimutuusaako, oba wamusabye omutwalo bbaawo, oba wagambe mukyala wo nti nkolera kino ne muvaako okubeera nga musirikingana, oli n'asirika n'ono n'asirika ne mubeera mu nnyumba nga mulinga bukatuuni. Baddu ba Allah njagala obbategeeza ensonga ezo ku mulembe gwa Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, nabbi waffe omulungi zaamutuukako, ne Qur'ani etunyumiza etya okugjawo ekifaanagana nga bwe kityo. Ekyokubiri ku mulembe gwa Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam waalimu embeera ekyase ennaku zino. Abakyala n'abaami temukyagenda mu mbeera zammwe za butonde. Abamutuka n'okulayirira babbammwe oba bakyala bammwe nti wallahi nkulayirira okukomba ku bbeere lya mmange, endayiro ez'ekikaafiiri oba endayiro ezitali za mukkiriza mulungi zeyandirayidde n'ogamba mukyala wo nti sijja kudda gy'oli abadan abidin. Ate ekiseera bwe kiyita akaseera akatono n'owulira ng'ennyiika ekukutte oba ayina kakukoleddeyo, akwambalidde kasikaati, yeekubye kalipbaamu, akunyiriridde ne weerabira bye walayidde emabega gwe bye watutte ng'ebyangu. Noga nti kanzireyo wa mukyala wange. Baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala eriyo mu busiraamu ebintu bye batazannyirako mu bufumbo, eriyo mu busiraamu ebintu bye batasaagirako mu bufumbo. Ekyokulabirako ennaku zino ekigambo ky'okubeera nga tugamba bakyala baffe nti nkutala segenda ewammwe shashian kigazi kingi nnyo ku nnimi z'abantu baffe abatugoberera. Ne baddu ba Allah twagala okubategeeza nti ekigambo ekyo buli bw'okikozesa ku lulimi mu mateeka g'obusiraamu tulina ensonga ziri 3. Zaga nti thalathatun ebintu 3 jidduhunna jiddun, bw'obyogera ng'okakasa biba bituukiridde. Naye n'ekyokubiri nti wahadhiruhunna jiddun, ne bw'obyogera ng'osaaga kiba kituukiridde. Mu nsonga ezo ensonga emu ku zo at-talaaqa, lafdhu at-talaaqa li ahadi al-mutazawwijin, okubeera ng'ogamba mukyala wo omu ku bakyala bo n'omugamba nti munnange nkutalase, ne bwe muba nga musaaga busaazi obusiraamu bubala nti talaka yeeguddewo. Ensonga erwayo gye njagala njogereko mu ddakiika zino 10 oba 5 y'ensonga y'okwekuba omugongo baddu ba Allah, n'ensonga y'okubeera nga tulayirira bakyala baffe nti temukyali bakyala baffe oba mufaananaganako nga bwe bati. Wakitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yalina okusaasira mu mutima okungi, naye najja n'agezesebwa olunaku lumu. Omukyala ayitibwa Hawla binti Thalaba yajja ewa Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam n'amugamba ensonga ye nti ya Rasulallah, omwami wange yanjatulidde ku lulimi naŋŋa nti sikyasobola okubeera nga nzira gy'oli kubanga nkulabanga mwannyinaze, nkulabanga mmange, nkulabanga omuntu anzira yenna. Sallallahu alayhi wa sallam yatunuulira mu feesi y'omukyalo ono n'alabanga ensonga ye gy'aleese nzito, naye nga ewa Allah subhanahu wa ta'ala mu kiseera ekyo Qur'ani engeri gye yali ng'ekyakka, ensonga y'omukyalo ono yali tennaba kubeera ng'ekoonebwako. Sallallahu alayhi wa sallam n'amugamba nti mukyala gwe isbiri, genda ogumiikirize, fa inna fi amrika, mazima ekiraga mu embeera eno lam yanzilu fi sha'nihi shay'an, tewali nsonga oba tewali aya yonna yasse kubeera ng'ekwatagana nsonga eno.
omukyalo ono yali munakuwavu, omukyalo ono yali munafu ng'abasinga mu bakyala baffe bwe tubalaba, naddala abasajja bw'ogenda n'ozuula nti mukyalawo ali dependant ku ggwe, nti ne bw'anaaba ayina walla gy'alaze tayina okujjako kubeera nga afukamira wansi wo. Wayita akaseera omukyalo ono hawula n'akomawo n'agamba nti ya Rasulallah, omusajja era yazzeemu n'agamba ekigambo kye kimu. Ku mulundi ogwokusatu Allah subhanahu wa ta'ala okwagala okulaga ensonga eno nti nkulu, yassa aya oba essuula nnamba gye tusoma n'olunaku olw'olwaleero ebeera ekyokuyiga eri mmwe baganda baffe abafuula amaka nga mugifudde nga jahimun, ng'awatali mirembe. Allah nassa ssuula gye bayita almujadala. Almujadala kyeki? Be bantu abawanyisiganya ebigambo oba aboogereganya ababiri naye nga bayogereganya mu mbeera ey'okuwakana. Ne Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim qad sami Allahu, Allah wamuwa ekitiibwa awulidde, agamba nabbi sallallahu alayhi wasallam nti Allah awulidde qawla allati tujadiluka fi zawjiha, ebigambo by'omukyalo ono ajja gy'oli n'abeera ng'akugamba nti mukyala wange oba mwami wange akola kino, mwami wange bwadde ewaka afuuka kizibu, mwami wange bwadde ewaka andayirira, mwami wange n'okudda takyadda, mwami wange yagenda gye yagenda simanyi. Watashtaki ila Allah. Allah ekigambo ekyokubiri ekinene kyenjagala baddu ba Allah mwegenderezenga kyekigambo ky'omukyala okutuula mu kasonda n'abeera nga abaako wawanika emikono n'agamba Allah we. Ekigambo kino lwaki nakireese? Nina omuntu mukwano gwange twabadde tunyumya, nga nyumya mu mbeera ey'okusomesa embeera eno gye tuliko. Omusiraamu n'aŋŋamba ekigambo nti omwana omuwala yali yakafumbirwa nebba nga bamaze mu bufumbo mwaka gumu n'ekitundu. Omusajja ono najja ayatulira bba oba omusajja n'ayatulira mukyala we ebigambo byayogera. Omwana n'ayimirira ku musaala n'agamba nti nsaba Allah ow'ekitiibwa ebigambo ebyo byoyogedde obulumi bwe mbonyeebonyeemu olw'okubanga nnina ke nkusabye, ne Allah naawe akubonyeebonye. Ne Allah subhanahu wa ta'ala mu baddu be ayina baayisaako ijaba nga tewali kaseera yadde mpawekaaga, n'abeera nga Allah yayanukula omwana omuwala ono. Omulenzi ono eyali ku mulimu ogwali gumuweereza wakati w'emiliyoni 3.4 shahariyan. Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma lw'edduwa omulimu omwana baamugoba n'agezaako okufuna emirala ne gigaana, n'atuula ewakaawe ne munne okumala emyezi 7. Naye baba nyumyanyumya amuddamu amugamba nti naye oba oliawo Allah yayanukula edduwa yange. Onamuga nti dduwa kinaka nti ojjukira luwambonyaabonya, nasaba Allah subhanahu wa ta'ala naawe akubonyeebonyeemu nga bwe mbonaabona. Kati Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti wallahu yasma tahawulakuma, buli bwe muba mwogera ebigambo ewaka bye muweereza bannammwe, eitha mukyalawo, eitha mwanawo, eitha mukozi waka, eitha ani, ebigambo ebyogerwa Allah subhanahu wa ta'ala abiwulira. Agamba nti Allah inna Allaha sami'un basir, Allah awuliriza ebyo muwogedde, basirun era abiraba nga mubyogeraganya. Nga tonnaba kulayirira mukyalawo olw'akantu akatono ennyo kaba akunyizizza, omwampa ekyokulya n'atakiteerera mu budde, mpeereze engato zange ezo n'atazireeta, n'omukubira essimu ne muwanyisiganya ebigambo nga tonnaba kumuddamu bigambo bingi. Obusiraamu bwe bigoba muddu wa Allah kkiriza obeere ng'omanya nti ebigambo ebyo Allah abiraba. Allah subhanahu wa ta'ala yayongerako aya ey'okubiri nti alladhina yudahiruna minkum min nisaikum, mwe basebo bannende, basebo abakiwaji abagamba nti mmwe mulabirira abantu abo. Allah yagamba nti mummwe abagamba bakyala bammwe nti mulinga emigongo gy'abanyaffe tetukyajja gye muli, mulinga bannyinaffe temukyajja gye muli, mulinga basengaffe temukyajja mwe muli. Yagamba nti mahunna ummahatukum, ebyo bye mubatuuma nti be bannyammwe si be bannyammwe. Allah yagamba nti in ummahatukum, bannyammwe abo be mwogerako illa llahi waladnakum, be baba babazaala bennyini
Allah nagamba innakum latakuluna munqaratun min alqawli wa zura, mwogera ebigambo ebitamwa ate nga bya bulimba. Ne Allah subhanahu wa ta'ala eyo senti yagikomyawo nti oba ekigambo ekyo bw'okyogera nti buli bw'onaayagala gw'olangire mukazi wo olw'okuba omulabirira bw'onaddamu enkeerodde newayita olunaku noddamu n'omulangira noddamu nodda. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti walladhina yudahiruna minkum min nisaikum, abantu mmwe abagamba bakyala bammwe nti mulinga bannyammwe, summa yauduna lima qaalu, ne mwagala okuzzaayo bye mwayogedde, ne mwagala okudda ate mubeere n'abantu bano. Allah yabateekako ebibonerezo bisatu. Yagamba nti fatahriru raqabatan, mubeere nga muto omuddu. Bw'ogenda okwetegereza ekibonerezo Allah subhanahu wa ta'ala bwa sensitive bwakyo, ebibonerezo ebyo bisatu bye yateekaawo bifaanaganirako ddala n'omuntu akoze ezambi mu kisiibo, bifaananirako ddala n'omuntu asse omuntu mu butali bugenderevu. Kuba ebibonerezo ebyo bisatu bw'obisangayo bifaanaganako biri, kitegeeza nti Allah subhanahu wa ta'ala ebibonerezo ebyo yabireeta nga by'amaanyi. Buli bw'aleeta Allah ekibonerezo nga ky'amaanyi kiba kiri equivalent ku bubi bw'ekintu ky'oba okoze. Bwekyo kyabadde abalungi. Allah subhanahu wa ta'ala ayina ebigambo by'atulaga mu Qur'an ey'ekitiibwa nti abantu bano be mulangira ku sayidi zizombi. Ekigambo kino kiyinza okuva eri omusajja ng'akigambye omukyala we, then ate waliwo n'embeera endala ng'omukyala yagamba bba owekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, embeera yamutuukako ey'okusirika, kwe tusirika ewaka. Baawo najja n'ayagala okwogera naawe noga nti wanyizizza kano, n'osirika olunaku luggwawo, wiiki neggwako, mwezi ne gugwawo. Bakiyita lusirika. Olusirika olwo si lwa mu busiraamu baddu ba Allah. Nabbi sallallahu alayhi wasallam nga batulaga nti mu Qur'ani ebyafaayo bino buli bwe bijja ne bibeera nga bizze gye tuli bitusomesa. Owekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam Allah amunyumyako naga nti wa iz asarra nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha. Nabbi sallallahu alayhi wasallam ayina emboozi gye yanyumyamu eri abamu ku bakyala be, naga nti tugisikuumenga kyama. Falamma nabba'aha bihi, Allah subhanahu wa ta'ala n'ayagala atuyigirize ekyalinga ekyama wakati wa nabbi ne bakyala baabamu, ne bagenda nga bakispreadinga olw'ebbuba. Ebiseera ebisinga Mungu ayinza okuba kuwadde omukyala asuse ku omu nemugamba nti abana abakyala ne mwekobaana ono bba waffe oba atumanyira, ayinza okuba nga afunyeyo omulala gwe mutegedde oba ne mumuteebereza okubaako embeera gy'akoze, mugaa tumusibire ekikookolo. Ekireeta okubeera nga kivaamu kukosebwa kw'abaana ewaka. Naye Nabbi sallallahu alayhi wasallam ne Allah subhanahu wa ta'ala bakyala be bakimukolerako. Naye olw'obuzito bw'ekigambo ekyo nti Nabbi sallallahu alayhi wasallam yakiyingira, Allah subhanahu wa ta'ala yennyini yakyeyingiriramu. Kyava aya naga nti asa rabbuhu, Allah oba oliawo Allah oyo Muhammadin sallallahu alayhi wasallam gwe musibidde ekikookolo, Allah yagenderawo ku point eyinza okuddako nti buli bw'oyogera ne bbaawe ebigambo nga bizitowa, ekivaamu mwenna muleetera omutima ogwo nega nti kanviire omusajja ono, n'omusajja naga nti kanviire akakazi kano. So buli bw'oviire omukazi ono obaana bano tubalekedde ekizibu ekinene. Gwe ng'omuntu naawe oba olekeddwa ekizibu ekinene, kubanga erwaliro bonna agenda eno ne bakuwagulako ekiwagu, n'odda ewoono n'omulala n'akuwagulako ekiwagu, ensi n'ogitwalanga ogenda ogezesa. Allah yagamba nti intallaqakunna, Allah oyo ayinza okugera nabbi n'abata mwenna, naye yagamba nti ayyubdilahu azwajan, ayinza okumukyusizaamu abakyala khairan minkunna, abasobola okusinga ku mmwe abamusibidde ekikookolo, naga musilimaatun, nga basiraamu balungi bagondera amateeka ga Katonda, mu'minaatun, bakkiriza amateeka ga Katonda, qanitaatun, bekkusa, abidaatun, basinza bulungi Allah, sayyibaatun, bayinza okubeera nga bakyala bakulu oba bato, wa abqaara, oba bayinza okubeera nga bakyala bakulu oba bakyali mbeerera.
nabwe baddu ba Allah nti bwe tubeera nga tuli mu maka gaffe ebigambo bino bye tupronouncing wakati mu kubeera nga tufunye ebbuba wakati mu kubeera nga ebyenfuna binafu wakati mu kubeera nga tukyankalanyemu obuntu obutonotono byandibadde nga bibeera bigambo layinan nga bigambo bikkakkanya emmeeme zombi nga bisobola okudda kuba abooluganda njagala tusembyeyo ekigambo kimu oba mukafaayo kamu akaba tukulembera abalongoofu omu ku balongoofu yali ayagala kuhazaba omu ku bantu be oba ku baana be oba ku gwe yali awangaala naye ng'amulengedde nti entambula ye si nnungi namugamba nti mwana wange njagala kuwa assignment oba njagala kuwa omulimu genda buli bw'onaakolayo ekintu ekibi funa omusumaali ogukube ku muti kale omusumaali ogenda ogukubeyo namugamba nti bw'onaamala emisumaali gino gye nkuwadde ng'omaze okukola ebibi ojja ombuulire omwana ono n'agenda n'akola kitaawe kyamugambye oba avumye muntu oba asoozezza muntu oba abbye muntu oba akoze eki n'akomawo n'amugamba bwe mwana namugamba nti genda kati buli bw'onaakolayo ekintu ekibeera nga kirungi oba ekirungi kyonna ogende wali watadde omusumaali ogende ng'okuulawo omusumaali mpaka lw'onaabimalayo naye omwana ono bw'amala okubeera nga emisumaali agimazeeyo yajja n'agamba kitaawo namugamba nti taata kyewantumye nkimaze ebirungi mbikoze n'ebibi mbikoze era emisumaali giigino kyava ddayo n'amugamba nti ddayo ku muti ogwo weekenneenye olabe kiki ekisigadde omwana bwe yatuuka namugamba nti ku muti bwe nnakubye omusumaali tiwali kyensanzeewo namugamba ddayo weetegereze obwongo bwo omwana ono n'addayo ku muti